Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Tukulamusako yonna gy'osinzidde okuba ng'otulabira gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala webale kuba nga totugobera kitundu kyakubiri Mukama tukwebaza akuba ng'oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amatendo kyetubatwaniza omwoyo wo okuba nga atukulembera okuyita mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amina. Ya nange nkwanirizaako gwena wena yeekumira ku There is Still Hope okola kyama nnyo okuba nga totugoberera webale nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amina. Leero na mwezi 13 omwezi gwa December bwekiri amakanisa gateekateeka okuyita mu mwaka oba ze tuyita Passover kituufu oba crossover kyonna kisinziira ng'engeri gye wasomamu Oluzungu ne byonna byandibanga bitegeeza kintu kyekimu ekyo. Kaakati ndeeba ekulemberwa Pastor Joseph Serwadda jukira mwaka ogwedde bagiremesa otegekera Namboole kituufu bamwe bagamba zi political issues biki n'ebirala kati ne bafunayo ekifo erubowa nga wali akakiko k'ebyokulonda eyo simanyi nakubali Rubowa simanyi embalisagizaawo kakati ne bafuna ekifo kisava era pastor twabalagakawo nga bagenza okiggulawo kakati ndowooza sitaani ye nga watawumula manisa ne muntu agamba tojafumbirwa n'akituukiriza n'oyanjula n'olowooza omuwangudde n'agaterimbaga n'ogikuba n'olowooza omuwangudde n'aga tojanywera mu bufumo tojazzaala n'onywererayo n'ozaala oluusi ozaala oluusi ne zivaamu omusajja agamba omukazi gwe n'asajja akawa bisiraani n'atuukiriza mishoni ye ey'obutafumbirwa oba tonywedde toyimiridde bwekiri naye oyimirira ddala obeerayo kituufu. kakati Victoria Church ng'efuna ekifo erubowa eyo mpulira bulungi nnyo kati sitaani agolokose azuukuse abatuuze bagambye tetwagala wano Victoria na bintu byayo abo ku kitundu abataka muvuddemu abamu babedebede ab'amaanyi muko ne bagamba ekyo kigenda kuba nga kyongera kujjaamu w'omu kitundu kuba emmotoka nnyingi zijja okuba nga zikola ki zikuŋŋaana zigendayo eyo n'ekirala kigenda kutataaganya environment obutonde kerere egenda okuvaawo mpitirivu amabaala agaliyo tebagogerako agogo tegakuba kerere era okumanya nti bali siriasi bawandiikidde chairman LC5 Wakiso bamukulukunyiza omugundi gw'ebbaluwa ne bawandiikira ba MP b'omu kifo ekyo kitundu ekyo n'abakwatibwako tetwagala Victoria wano enonyeeko ewalala wano biganyi wano tetujajjagala pastor ye abadde ayagala teekawo kyayise Doha project gena okubeera massive stadium like arena abeera offices church Dream TV Impact n'ebirala era ekifo ekirabika bakifuna ku liizi tebannaabo bakisasulira ddala nawulira nga agamba bakifuna ki bakifuna ku liizi naye abatuuze beesaza omuguju era twagala tukuwe ku bbaluwa mpulira gye bakulukunyiza nga basaba chairman LC5 Wakiso bawandiikirako akulira NEMA Wakiso district naye bamukulukunyiriza ne bawandiikirako aba MP b'omu kifo ekyo ne bagamba basengeka ensonga zaabwe bagamba Victoria efuneko gyeraga wano nedda wano tugaanyi okutumalako emirembe kakati baluwa baaliwandise genda kusoma mwezi 10 mwezi ogwa December 2025 ne bagamba the district chairperson yakulira district Wakiso district local government Wakiso dear sir nti ow'ekitiibwa ssebo objective to the development of an out of
scale high capacity stadium in Lubowa and Naziba areas. Baliranyaganye nti ekigenda maaso project muganda kyeki project eyokuba nga bakulaakulanya ekifo ekinene ekibeerenga ekisaawe mu Lubowa ate ne Naziba ebifo ebyo mu bitundu ebyo mbufe the undersigned residents be batuuze ab'okukatundu and lawful occupants of Lubowa and Naziba villages strongly protest the objective of the construction of a stadium-like religious complex capable of hosting thousands of worshippers. Nti fe abatuuze era abali mu kifo kino mu mateeka abali loofuulu bali mu mateeka ab'omu kifo ekyo tuwakanyiza ddala eyo pulojekiti gye baagala oleeta ey'okuba nga bazimba ekiringa ekisaawe ekigenda okuba nga kikuŋŋaanyizibwamu abasinza 10,000 bakiwakanya, which is an out of scale development in our neighborhood. Lubowa and Naziba village are residential neighborhoods with low density population. One of the least ones is Kampala or Wakiso areas. Based on the advertisements and images we have seen at the project site, the proposed stadium is destructive to the established low density residential character of Lubowa area. Okusinziira ku bifaananyi bye balabye kirabika maapu beeraliikiridde baatidde dda nti pulojekiti eyo yabulabe nnyo eri abantu abatonotono ababeera e Lubowa n'ebifo ebyetooloddewo. The project expected to draw crowds numbering in the thousands of irregular or periodic basis. Threatens to fundamentally alter the residential character of the neighborhood, impose several environmental and social burdens. Okitegedde okusinziira nga webalaba ekyo kigenda mu maaso kigenda okusomboola abantu bangi mu lunaku oba mu kiseera ekigere ekigenda okubeera eky'obulabe ennyo ku bantu ababangaalirawo n'ababeetoolodde kibafuukire n'omugugu. Okitegedde boogere ne bagamba in particular the project is likely to cause excessive noise pollution. Okitegedde ng'enteekateeka ezo zigenda okuleeta obulabu obw'amaanyi obwa kerere bayinza n'olwala emitwe amabaala agasiba gakuba go nedda gawonya buwonya. Ekirala chronic traffic congestion. Chronic kyeki ensikirano mbujja amage nobeera wali wansikirano and obstruction of access roads. Zino enguudo abantu bajja kuba tebafuna bulungi access. Public order and security risks. Mate ekanisa genaleta security risks. Akatabanko mu byeddembe. Yako mikono na bigere n'olubuto lwako. Kale kakati katugende. Number 1. No public construction
Consultation. Breach of the National Environmental Act. Imbu tebeebuuzaako Victory n'akulembera tebaayita mu mitendera egyebuuzibwa okwebuuza okuyita mu mateeka aga Uganda. Tebaagenda mu Physical Planning Act and Environment Act requires mandatory public notification, consultation and hearing for any development out of character with its environment and likely to have significant environmental or social effect. Tebeebuuza balina beebuuze naye bo tebakikola. Mpulira ensonga y'okubiri gye baleese destruction of the low density residential character of Lubowa. Lubowa has always been planned and viewed as a low density residential suburb. Mpulira the burden the sudden ekino kyekyobutuuga nti luzibu insertion of the project fundamentally alters the scale, appearances and fuel of the neighborhood and is entirely incompatible with its residential character. Kakati Lubowa bagipulaninga bulungi mala kubigantogo bantu bapulaninga batuula nawe olina okugendera ku pulaani ey'ekitundu essebo kakati eyo ensonga ki ebadde namba 2 akuwadde section 36 mbwakawera akasatu mu mukaaga Physical Planning Act 2010 bamuziza mu 210 mu kawaayiro prohibits development in contravention of an approved physical development plan even where an area is not formally gazetted or residential. Long-standing land use patterns and neighborhood character are key considerations in planning decisions. Bamuziza kati biyingiremu amateeka obuwaayiro mbulabye butuusa bamuwadde ensonga nyingi eno bagiyita depreciation of property values. The project bamuwadde ensonga eyokuna unacceptable public and private noises and loss of anonymity. Construction and future operation of the project will subject residents to prolonged noise, dust and vibration, traffic congestion, disorder, pressure of water and sewage system, and permanent loss of peace. Victor gagala amazigo yage ekitundu sewage amwefuga traffic motoka eziri omuso ndowooza ekibuga kyonna Kampala ayebala yawo gavumenti ejja kuwalizibwa okugaziya enguudo mateeka naawe ekifo kyo kigenda kulaakulana by the way ensonga eyokutaano balancing competing human rights and protecting the public interest. Freedom of worship, assembly and expression are recognized for all. However, the enjoyment of these rights may be limited to protect the public order, morality, health, and the rights and the freedoms of others. We do not oppose religious worship, but subject to the scale, location, and environmental impact of the project. Freedom of worship does not
entitle any group to impose environmental and social burdens on unwilling neighbors. Project is entirely different. It is a stadium, not a typical place of worship. Katonda wange. We are respectfully request Wakiso district to take the following actions. Immediately issue and seize the density order, stopping civil and related workers on the project. Number 2, declares that approving or proceeding with the project without public participation and any issue is unlawful. Revokes. Any permits or approvals granted without due process or that allow developments out of scale with residential area. Orders. Respondents from developing high capacity mass gathering facility is in any residential neighborhood. Number 5, conducts proper, transparent public consultation and hearing as required by law before any further progress is allowed. Bagasa okusaza mpasova numbers ate kano kalulu banange kano kalulu nabawuliriza nnyo kati na okukiyola buyozi. Namba 6, public commits to protecting the low density residence zoning and character of Lubowa in all future planning decisions. We are united in our determination to defend the residents' integrity of our community if our lawful demands are not met. We will have no choice but to pursue remedies through the courts, the Inspector General of Government, and the other national authorities. We trust that the district will act promptly to uphold the law and protect the integrity of our community, and we look forward to receive a formal written response and evidence of action within a fortnight. Bawandise nga 10 kitegeeza 24 Katonda wa timpasova yasa tumudumu bigana agera mu court eyise order batukoze batya lead petitioner see attached signatures of residents of Lubowa and Naziba villages. CC Chief Administration Officer wa Wakiso District bamuwaddeko copy emubeeremu. Owokubiri District Environmental Officer wa Wakiso District naye bamusimba copy. Owokusatu National Environment Management Authority NEMA naye bagiwaddeko copy. Owokuna area members of parliament for comments or on this story get back to us. Tunamba tesimu tukao. Asove eri mu lusuubu Katonda wange. Awo sana watabulokosa. In fact tabolokosa ayimuse bunyusi. Ali kusumbabu. Bijiba misikuba. Bijiba misinde. Nena agawe mu kitundu kiri ekyokubiri nti ekitonde kye bayita Setaani kizibu. Naye asigala Mukama.
Santa sa kutuwangula. Manyi kigezaako. Nekipalapalanya. N'ataka ku pressure amameme gabakuba. Ng'ayita nga muwedde. Nze kye namuzuulako kiri kimu akukubisa pressure. Gwe kennyini weetegula. N'oyanga n'ebyenda birabikweggunda bibegani Mukama Katonda kitike. Awo n'olowooza oba tusooke tumukingako awalala. Ebintu bino eno double sided minded ng'akulya. Naye tebayita mu mateeka. Ani nnyinifu kifo ekyo. Ekyewuuzi. Era ensi mukubulire. Bible kituufu kyagamba. If they rejected me. Yesu yagamba. Olabagaana ekyali ku muti omubisi. Mwate gwe omukalu. Mwesanja. Ati mu butuufu okyogedde bulungi. Kuba twava mu kuba omuti omukalu. Twafuuka yagenda ewaabwe yennyini. Galiraaya Nazareeti. Ng'ozalabikkiriza byayogera. Era awa statement bitabala kitiibwa. Ewaabwe tabeerayo nakyo. Akitegeera. Kati sitaani agolokosa ayagala ku disorganizing. Jukira eno process zigenda mu maaso. Zitambula. Kitereza bulungi nnyo. By the way abantu Chachi wejja mu kifo. Nsubire ebintu bino. One, security. Ekkanisa bukuumi nnyo. Emize gyonna agenda byeko nga gasandika abantu nga baganjamani badde baba banywerawo enjaga awo. Naye tewakyali kati muze gwonna. Batya ku kanisa basenguka nosenguka. Badi mukali. Kakati security ebaawo ate kanisa ebeerese kitangaala bwekiri. Era olebanga eri ku musingi abasamize b'okulukulu bo wane naziba bagakwatamu ebyabwe mangu bagende tebasobola abeera waawo. Bayibuli ekugamba nti the darkness could not what prevail. Kati ekitangaala wekijja kiti kizikiza n'oba oli kizikiza mirundi mutwalo tosobola. Yes, mwekekeza kuba n'akatoki nga temuyimaani naye n'okolako obukozi bwo n'okalaba nti kaako kakati teweewunyanga ebyo birimu personal interests. Naye owaayo nze okuba nga waliyo bannalubo abamu abasabirako mu makanisa amalala nga bakitaddemu omugere temugira nammwe musiba baleetako batya ekerere wamate okifakiti ogera okuba ebizingalo kyona byonna kerere ejja waliwo abasula kumpi n'ebbaala nga teziggala naye nga tayomba naye kyakyegezejje tetwakwaba kyokka nga tegera kola buli lunaku ziri ebbaala zopaletinga zibeeramu ababbi zireeta buli bwagaze kyo kituufu naye tebayomba. Naye kyakyeje obulamu people hate life. Ate bakabaze balina engeri bakabaze mu season ya kalulu gambe wano wobanga oli chairman LC5 weetaaga obululu olina owuliriza buli side gambe kati simena kumanya kirono naye ayina naye si mutono Victoria Seaton n'abatuuze nabo siki beweze enkolokoto si babbe ate muvuddemu bali kati we batabaddamu omanti ebintu bya kooti nti obanga olina kyobadde okola ne batwala omusango mu kooti kooti olina kinosooka kiyimirire paka kooti ng'ekoze ruling okakasa ate kati bakituwa mukama kujjawo ate be basabye aba Victoria ng'omusango ekyagenda mu maaso kino tekiso ayimirira kooti mutukkirize kino kigende nga mu maaso nga keesi weewulirwa n'atali ekyo n'ekiba kibanja kotega buli ekikolebwa okwo kiyimiriziddwa teri kidamu kukola kooti ezedda ezaaha zino n'omulamuzi ajja ne bamugoba emisiri nezaaliro zirimu ekkanzu kooti zaaliro zirimu ekkanzu zezalabako oba bali mawulire ekyo omulamuzi yaba yakutaka ebiko enkaayana abasirikale abaliko ne bamugoba ate abasirikale ne bamugoba ebana lino eggwanga kkula lya Afirika kimanyize erinnya eryo ddungi bayibuli ntuufu
he sees the end from the beginning. Munange yalaba enkomerero kuva ku ntandikwa. Yalaba ekyaddala lino okula ly'omuddo okula lyennyini kubanga nze neewunya. Nze neewunya. Ebyo byogamba nti bintu tebisoboka. Wano e Uganda buli kimu kisobokera ddala. Kati nzeka nkube eno kana akaama. Omukulu oyo mulaba nga tebamulumbi. Ojja kwirayo old age. Asirike. Bajja kanda kola bati nga teri. Ate nga n'obbagula. Okitegeera. Anaaleeta olugezigezi. Naye kujjako nga bazze nga beesibye ebbiri. Makanisa agayitakedde eno bwe gatyo. Oli akowakerede nze muntamye mumpe ngende. Wamma. Ayizigaziga mpola nga almost ekyalo kyonna bakiguze. N'abagundi balidde nno. Balidde abeegundi eno Kampala gye basinga okwagala. Engombe. Balidde. Kugambye gweyogera bwogezi oyagala. Kuba naleka ba neighbors nga bagenda basasula. Kubalya buli kyalo kiramba. Kyandibadde kituukirire. Buli omu nalinyanga ekigere. Infact n'abawemba yatuuka ku kalina abaana njitwala. Ezo zibamba okoze nyini. N'atuuka ku motoka kumbe nyini yagirimu. Yamuwa oluyi. Yamuwa agenda okole nange ndi mulokole tosirwali. Okimanyi yamusomesa. Wali ebintu ebimu nga sitaani bayeetaaga mpi. Agenda agamba don't touch. Danointed wa? Ne mukama afu watu bamugobanga. Omanyi beegumya. Bali jajoli. Siri dawa ne mujja kunnoonya mmwe. Nga naakunoonya ggwe. Gumana wajjalwala wano nnoonyi. Musabira. Nkuwulira. Naawe lokola tamanyi Bayibuli. Waliyo akatambi oba ke tuba tukomawo nako. Yali mubulizi wa njiri. Akaali ngamba kituufu ekkanisa zeteekeddwa okusomesa abaweza naddala abafuluma ebweru eyo baswaza. Bambi balina ziiru naye babulamu. Ate abamu mitwe minene izo mwe mutukuvu yanesomeseza. Anti kati balina enkola ezo. Petero yali bayise ne basigala mu byennyanja byabwe. Yesu yabasomesezange. Kyo kituufu kyeyogera. Ate n'ekirala abantu abo bayita mu conference tebaagala kuzituulamu. Ne kati ajja kukubona akolera ddala ebintu mutuufu ne batuyita abalalu. Ake n'alala ne ngamba omukyala gw'ogamba omukyala n'alala naaki ng'ali mu kubuulira akalabi naye mukama amakanisa ebibude bwe muona zimanyi nebako service deliverance bikyebyo mubiyiza aneekirala ati omuweereza ataagala kuyigirizibwa bw'aba afuluma afume ku lulwe afulumira mu linnya lya kanisa. Kati tebakyaswala baswaza buswaza. Ate yawo alaba omwoyo amujjudde kumbe emyoyo giwange. Waliwo ate neki area gy'ogendako muganda wange nga oba tewasomesebwa how to handle people. Nako n'omuwala omulala gwe naaba nga complaininga still ku balokole naga bannange balokole kituufu mutubuulire nyine mukisusa. Omuntu nina ebizibu byange oli kunkaka byampaka gwegwe ogenda mugeere naggwe yabeera nku era gwe kankubulira otaguze nkubuulire nga ne bannange olina banga kyoyinza n'okuva no n'ofa naye bwe era bino tulina ababulizi b'enjiri oba baki oba baki simanyi nakumanya kondeemaazi basazi ba misango bakondeeminga akati omutamiivu omusanga anywa omwenge ayinza okubanga lwaki omuntu ayanywa omwenge ayinza okuba nitayagala bwekiri naye ngaebizo bimusosako ye sitaani amugeta nti wegunywa n'otamiira weerabira kumbe kasagugwako ayo nga buli omugago gakitova ku mwenge gwe kulina kunkuyitako wano okimanyi gwe omwenge ogugenda kutwala mugeye naggwe gwe ate oli product ya geye eno njiri kika kyeyo butuufu n'alabira ddala nti ye talina mugaso ye wageyeena kati abadde anywa enjaga yokka maazi anywa omwenge gwokka n'agatako n'ebirala
nina omuntu omu gwe nagaana ne mugamba nkubulira enjiri. Okimanyi ennaku zino sitaani atusinga okubulira enjiri. Yampakanya era nandaba ng'omubi. Bakuyita agent. Nkubulira ekituufu. Agamba nagamba nkubulira ekiyogera kituufu siwakanya. Naye gwe sooka olabe engeri gye tubuliramu enjiri. Olabe na bano abalusufa engeri gye bakikolamu. Nabwe tugene kubanga waliwo gye mmanyi kanisa esaani gyefuzeeyo nga basanze ku kkubo bajehova witness wabale basanzeko nga babuulira. Oyogera ki nga bansange waka mbadde ngenda kujjira nkwaba neyaŋŋamba bamusanga ayoza ne bamuwolezaako ku ngoye sabuni ayitamala ne bagenda ne bagula kibakete kya nnomi ne bamuleetera muti gwa sabbuuni ne bamala okwoza naye kati kanteekeko kyayi ne bagamba teekawo katujje letesiko nagamba omwana ne bamuwa ekitwalo naleeta ogugaati ogunene nenjiri weekaaba bandi oshegedde gandi jangu omuntu omusaze ne sabuni gwasa tamala aganyumunguza buyumunguza nguva otyo abala ekiro tunavuma ekikopo ky'obuugi ng'embeera omugudi omugaati ate mwe baali bavaawo transport ojja tusanga nomuwa ekizike nga gove nobuba embalega alokola era awonya aleluya wegaana ngeye nekulinze akulabirira nga gwe sitaani zerina ne bemmanyi bano banneibabo bali abantu babuulira enjiri nze tebampinangakawo nga tebambuziza. Omanyi oba omundowooza omukyala asabirayo yanga naye wange osabirako owa nzamunaye nawe nsabirako okyanguuka ewaffe oyirayo ffe ewaffe okuba n'ekizibu tofaayo kamu weetaga sente mmeka kiki tugenda eri pasita olina omwana w'okusomesa tofaayo nate omukazi neŋŋamba basanga oli ebizibu byankolako headquarters muganda wange era awo sitaani kati kukumba akwata olweyo ayera bwezi natukanisa naŋŋamba nti nze nkubuli nombuulira otya enjiri sivayo gyendi sooka bagenda kusomesa abaana bwe bali mu masomero miliyoni 2 babasomesa era banavaeyo bagabawo emirimu ngonjigyeyo mutuufu alalako ebweru etenda kubuulira njiri ate kati ogamugamba ki ganzigwa gamugamba ki yesu yagaba obulamu alaba ate gwe weetaaga obuyambi sebo twetenda kuba luba olwo lwagaana ekiri waffe naye mukama katonda affe ye tuyambi buyambi baye kasooke tuwummulemu katonda ekitundu kyaffe kijja kubeera kyakuna esebo funa kristo wabula kyo kituufu funa kristo gamba yesu nkwebaza kwebaza olw'obulamu bwange famire yange gyonna gyotujje januari olwaleero bangi bafudde naye nzaani akyali omulamu bankuwa obulamu bwange omulokozi era mukama waawe saasire ali mutuukirivu bwange kristo yesu nakatonda omulamu amiina ddala katwetole mu katonda tukomewo shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.